Abalaba exports and so balaba ngenda beebaza omulimu gw'omukolo gw'amaanyi otufolowinga olunaku lwaleero tulina mwana muwala afubutuse mu ggwanga ly'Abawalabu agezeko tubuulira ennaku akawonvu n'akagga byayiseemu era byalabye mu ggwanga eyo gyali gyakakkalabiza. Njagala obeeko ekyokuyiga ky'ojjamu ate njagala ne story n'ogyongereyoko ogiweko ne muno. Nze omwana Soda ndi ne munywanyi Abe bwe tutudde ate ng'enteekateeka eno etandika butandisi tugenda kuba tufunanga mikwano gyaffe okuva mu bweru babeeko bwe batunyumiza ennaku gye balabirayo basobole oyisaawo eddoboozi lyabwe. Nnyabo nsanyusa okulaba. Nange okusanga omwana Soda. Mbadde nkusaba abalabi bange obambuulizeeko. Batumiddeko mwena abaliyo bakasala bannange abali mu biyumba abali Dubai, Saudi Arabia, Katawuna batumiddeko mwe baleka akalabya. Oliyoke n'okwogera amannya go? Mpozi genkozesa ku media nkozesa Ali Lobinka. Yeah. Ate ageno ewaffe Uganda getumanyi. Ndowooza tekyetaagisa. Okay. Ngenda kuyita Lovi. Lovi oli omu ku baana abaali basibiddwako. Oli mu nsi ki? Ndi mu nsi ya Saudi Arabia wano eno. Yes. Oli omu ku baana abaali basibiddwako, right? Yeah, ndi omu ku abo abaali basibiddwako wano mu Saudi Arabia wennyini. Wava ku ki okusibibwa? Njagala otugezeeko tunyumiza okuva ku Kabasa okutuuka okugenda mu kkomera. Story yo mpanvu mukko naye njagezaako ogi making a short so that abantu basobola okumanya nti obulamu bw'ensi mwe tutambulira oyinza olowooza nti gwe kanyigirizibwa nga waliwo bangi abanyigirizibwa kusingako n'ekyo ky'oyitamu. Nze okutuuka okusibwa wano eno musakale saasibwa bbanga ddene naye natwalibwako mu kkomera. Kantandikira awo mbuuliza nti ki ekyantuusa okugenda mu kkomera. Kale kyali omulundi gwange ogwasooka okuva mu kiyumba like wenafuluma okuva mu contract nengenda nentandika okolera ebweru. Wava mu contract ng'ogimazeeko? No, saagimalaako kuba contract yo nagimalamu emyezi 10. Lwaki wagimala myezi 10 gyokka ate nga mpulira zitera okubeera emyaka ng'ebiri? Bakama bange be nali nkolera kambayita abangula okuva e Uganda bali si bangu kale. Baali tebaagala kunsasula ng'okunsasula kumala kuba ndulu nabo kumala kwerega nabo. Kati bwe balaba nti nange sigenda omwezi gwange guggwako ebikola wansi njagala ssente zange. Ne balaba nga mbafukidde oba akayinja mu ngato simanyi olwe ssente zange ate jjukira naawe oba olina ebizibu bye Uganda. Oba omaze omwezi oba osuubira okusasula si bwe kiri kubeera twajja kukola kusasula ssente. Kati bwe balaba nti bwe gutyo bwe guli mbalemerako ku kya ssente kunsasula ne bantunda. Ne bantunda ewalala nga kampuni yange tekimanyiiko. Balina olukusa legally basobola mukama asobola okutunda mu mateeka kikirizibwa mu nsi eyo mu mateeka. Kati olaba kisoboka webanga ayogedde ne ofiisi n'agamba nze kale sikyalina ssente zimala kumusasula ono omukozi ndimukwasa omuntu gundi ne gundi ofiisi nefunako details z'oyo omuntu ye baba kutunze. Naye these people tebantunda nti oba bategeezezaako ne ofiisi no bwakeera just ku makya nga mbagamba njagala ssente zange baali bamaze emyezi 2 nga tebansasula. Nga mbagamba njagala ssente zange guno ogwokusatu teguggwako nga temunsasudde. Kati lwabagamba ssente ne mbaleekanira ssente ne balaba nga mbatadde ku pressure. Omusajja n'aŋŋamba nkutwala wa mukwano gwange gy'ogenda okola ne mubuuza otegeezezaako ofiisi nkyontwala. N'aŋŋamba tekyetaagisa ne mugamba nze sigenda walala ofiisi yange bwe yanzija e Uganda yaŋŋamba gwe mukama wange. N'aŋŋamba tulina ewalala gye tukutwala ogenda otandika okolera eyo. Saayagala leekana nabo saayagala teekawo mbeera
nengezaako contactinga office yange e Uganda nenfunako agent wange omu nenjogera naye nangamba tokkiriza yaŋŋaanya nangamba tokkiriza okutunda at least bakuzewa ku office ene Saudi kubanga yali munene mu Riyadh kuba era yali kumpi okuva ku office okutuuka wali we nali owabakama bange tewali wala kale ne bagaana ne office ya Uganda yennyini neekuba essimu okuva ewa e Uganda nga egamba bano bakama bange tebakola ki tebantunda kati bano bwe bayogera ne office yeeno eyeno bakama bange bayogera ne office yeeno simanyi kye bayogera naye bakonkludinga nga bo abawalabu n'abawalabu office yange e Uganda yagezaako yakanya kuba masimu kweri office yeeno nga tebabikwata kuba agent wange yaŋŋamba tugezaako bambi baafaayo kyenyinza okugamba baafaayo they took care naye nga office yeeno eganya okukwata amasimu so neŋŋonda nenzikiriza ne bantwala nga manyi oba just bantwala kumalayo just kaseera katini nnyo oba like mmale nkomewo naye nagenda olaba bawaayo passport yange bawaayo ikama nemanya nti kakoze eki kaweddemu. Lovi, olina ekigambo ky'okozesaawo nti muntunda njagala otunyonyeremu process bwe bakukwatayo okuteeka mu kyumba ekirala babawaayo essente bano abakuwaddeyo ba just bakuwaayo nga tebalina kye babawadde toyinza amanya kubanga nze we mmanyira nti bantunze kati bano tebakyaninako obuyinza kulaba ono musajja bosi wange ng'akwata passport yange ne ikama abikwasa eno gye bantutte kati bwe nkubira agent wange ne mugamba kiri bwe kine bwe kiti bakutte passport bino nebino nangamba bakutunze naye obanga osobola obanga oba like olina engeri yonna gy'osobola okuvaawo kuba office nali manyi bweri nangamba oba olina engeri gy'osobola okuvaawo at least ddawa ku office saali mubi neŋŋenda oba ntunda olina mukama wange n'agenda nze nensigalawo awo naye era bwe nasigalawo awo saatuula wansi kaaba ng'abaana abalala bakola nti obanga ofunye ekizibu odda ku media n'oleekaana n'oweereza vidiyo n'okubira bazadde bo n'obamalamu amaanyi narunning embeera eyo gye nalimu oyagala gamba nti ekyo kye bakola tekigezaako bayamba oba olyawo tekiyamba sometimes okitegeera oba kati in that situation gye nalimu nandibadde nkwata gundi simu yange kuba nalinako ne data nga nzira mu kamera nga ntandika kulekaana banaye bantunze wololo walala si kye nakola nagezaako okwogera n'emikwano gyange egyali kale close friends nembagamba mmanyi situation eriwo yeno neeno neeno but in case of anything family yange mugitegeeza office egezezaako naye eremereddwa tebakyakwata masimu gaayo but it has tried kati it's me to fight for my life ekitegeeza ne offices zirina we zituuka nga tezisobola yamba mwana kati olaba soda abaana abali eno bo balowooza nti siwoleza offices e Uganda but there are offices which try nze office yange yagezaako yabakulemera naye yakola ki yagezaako naye anti kati olaba abaana abamu baba balowooza nti bona okubira office esimu alondi mu buzibu bwawe there and then office egenda kudduka misinde kujjewo nedda kubira office nga nawe bw'olowooza so si kubira office nga budda mu kamera era nze era kino era kiri no Robi nali manyi kasa office ekututte ebweru eba erina obuvunaanyizibwa nga yekuvunaanyizibwako gw'omwana kuba naawe ekufunamu akasente so eba erina okukuuma client waayo ng'ali safe bwe nali manyi era erina okukuuma ng'oli safe naye era naawe olina okwekuuma ng'oli safe gwe kyogamba Katonda bwe yakutonda n'akuteeka ku nsi era buvunaanyizibwa bwe okunoonyeza ekyokulya oba ganya kyerungiza so oba olina okukola ki oba olina okwebeereramu nga naawe omuntu office kati office Uganda ogenda gikubira ekwate esimu ekubire office yeeno eyinza obutabaako nekyekola kyonna oba office ya Uganda tegenda situla agent wa Uganda emuleete kubanga ofunye ebuzibu there and then olina kwebeereramu omuntu office ejja gigamba nfunye obuzibu gundi naye munyambe ekwate esimu ekubire office yeeno abeeno tebeefiirayo bo tebafaayo kasita oba ng'oli kadaamu
they don't care. Yeah. Nga bafunamu ku ssente. Bakufunamu ssente gye bakwagalako kiri ekintu kimu. Bakama b'okugulabo bafune ssente zaabwe, the rest bizibu bye tebagala manyi okitegeera. So olina kwebeereramu ng'omuntu. Sometimes tunenya officers naye nga tulina kukozesa brain. Ebyokudda banene mu kamera abaana ab'endaba abamu kale sibanenya si not all naye abaana abamu nadda mu kamera nze banyimye emmere ekyo bikosa obwongo obwo nga gw'omuntu kati office ejja ekutolera emmere kuwe ndi wano mu kiyumba sisasula ebikola wansi wakitegeera anti gwoyinza okuba gwe wafuna nga gwe boss wa at least yali asobola okwakiseputinga ne wekalakasizamu bakamwanga olyo bali bakambwe naye omuntu oyinza omu advice ng'okwekalakasiza mu nyumba y'omugaga ate nekikagwamu. It depends wekalakasiza otya kitegeera kidependinga wekalakasiza otya tewekalakasa nti okwate amasowaani g'omuwalabu ogaase tewekalakasa nti okwate ebikopo by'omuwalabu okasuke no teeka ebikola wansi bagambe nga temunsasudde nkesi musaala sigenda akola Robi bamanyi ewange tutwale wali eri mu kiyumba eyo tujja kugendangayo mpolampola tujja kuzanga abantu bano bazengamu amaanyi kuba mweyo sekita nkwesiga olina experience olina kyosobola ogamba abantu bwe bakutunda ki ekyaddako awo bwe bantunda nendaba nti kati ekiddako beerwanirira nga nze kati kampani temmanyi ndinga omutolosi kale oba okitegeera weerangirira mu butolosi ng'olwedde olina mu kiyumba gye bakutunze. Yes, nga gye bantunze ndi ng'omutolosi kuba already bantunze kampani gye yantwala si gyendi gye bantwala bankutte bakama bange bankutte ne bantunda ewalala okitegeera nemanya nti kati ndi ku lwange ndina kwebeereramu nga nze omuntu era olwatuuka ne baŋŋamba ennyumba yali nnene ya fulo 3 nga waliwo abantu bangi naye nga ndiwo omutunzi mumu tewali wifi nalina budata bwange nemanya nti kati wano kakoze eki kaweddemu ate ne baŋŋamba bagenda kumpanga ennusu 7 omwezi nze sente nga mmeka ez'Uganda 700 sente zaali ntonezo ate nga najjira ku lwendo kitegeera kati bansaze bantadde ku 7 ate nga 7 olwo baagala baggyeko 10 kya data ekyaki kya data nga bangamba wenkozesa wifi balina okunsalanga 10 buli mwezi bwe kibeera mu biyumba byonna oba ekyo kyalimu ennyumba ekyo baali bantuttemu olwo nga batandise ebibeera byabwe olunaku lwennyini no lwe bantutte kuba bantwala lwaggulo lwe baguze emaali bwe natuuka netandikirawo okukola nga bannyonnyodde ebyo byonna olwonkola nfumba ki nfumba bwongo olwedde ninga mutulosi kampani tekyammanyi bantunze it's done kitegeera kati munaye nakola emirimu ngambala nze lwe lunaku lwe nasooka okulowooza ku kyokutoloka lwe natoloka lwe lunaku lwe nasooka okulowooza ku kigambo kutoloka kuba nze nali sirowoozangako ku kintu kutoloka era nga bwewulira abatoloka olowooza bali muniino nze ng'oli ne waba mukwano gwange nempulira nti yatolose mu bulookinga theyandeni mukubirawo ekibulooka nga kubanga nga mpulira abaana batolosi simanyi biki naye nga tonafa teweevumangansi oli mu kiyumba okakkalabi awo wennyini nenfuna mukwano gwange omu naŋŋamba ngenda kuwa contact eno ejja kuyambako kyokutoloka naye olina beera so smart ng'ategeeza ki mu ekyo tebalina kukwata tolina kutya tolina kanga tolina beera mulimu naye ku mbeera gye nalimu nali maze okuguma nga ekiba kibe essaawa eyo oba ki ekijja kikole ki kijje naye ebyo byonna mbiyitamu n'abewaka tebamanyi offisi ngigambye bakomye wali nti bantunze ate kabamanyi lobi alikakkalabya emirimu gitambula bo kye baali bamanyi kuba saayagala bamalamu maanyi omanyi tugenda tukola ensobi n'okugubira bazadde b'omufaamu nange kino kiri n'obamalamu amaanyi bambi ate babaawo nga bebayinza okunyamba bukamba badinakola ntya nga yesuubira ennina kati
Soda kankubuuze. Wendi. Muzaddewo ali Uganda gw'oli eno. Omukubidde essimu maama ndi mu kiyumba nfa bantunze. Aba azaako ki? Kyemmanyi bw'aba amanyi emitendera mwe nayita like company gye nayitamu ogenda ebweru asobola oba pressurizinga ne bateekawo No, kati gwe already you as a person you have pressurized the company terina kyekukoledde oba egezezaako naye eremereddwa. What next? Okitegeera. So awo kuteeka bazadde bo ku pressure eyo, deal with the company naye weeraba nti egezezaako neremererwa, deal with everything for yourself. By yourself, okitegeera. Otoloka. Ntoloka. Nkola emirimu lunaku lwennyini olwo lwennyina otoloka lwe bantunze. Nkola emirimu mpapa. Zigenda owera ssaawa 2 nga maze emirimu gyonna. Nalongoosa buli wamu ne mbalaga nti ndi mukozi mulungi bafunye kanene akooma katakoowa. Buli kimu nkikoze. Ssaawa ya kutwala zibaala. Nze no zibaala namusoloza amuteekawo. Zibaala bye biki? Njagala okozesa olulimi lutegeera zibaala bye. Kasasiro. Kasasiro, Luwalabu zibaala. Kati ako nkagasse ku kubusi ne mushikira simanyi ebyali mwogera. So nze kyenakola engeri gye nali nti nina ekirowoozo kyange ekyokufuluma already maze okucontactinga abagenda okuntolosa biki byonna mbikoze nga nze Kasasiro simufulumya there and then munna we mupaakinze muteekawo mubeveera baali bo bakyafu balungi bambi baali si bakyafu nga balwadde nentereza buli kimu ssaawa 2 nabala nti ssaawa 2 zigenda owera nga nfuluma nenkwatamu obwange obutonotono bwe nali nsobola okwatamu akabaga kange mulimu nakola anoonya pasipoti yange osanga nagiraba naye basaagiraba kati nenfulumya zibaala gundi Kasasiro asooka owokubiri yali mungi ate n'owokusatu mwe mwali n'ebbaaga yange nenfuluma bo baali bamanyi engeri nkola bali mu ddiiro bali ku TV we banywa bukofi bwabwe eyatwala Kasasiro mpaka leero akyatutte Kasasiro kwano olunaku lwennyini lwakuteeka mu kiyumba lunaku lwennyini lwalowooza kutoloka era lwatolokerako lwennyini abo ababanona like babeera bannayuganda bannammwe babeera bawarabu azin kidipendinga it depends nze yantolosa yalimu oba bwe yali mu Pakistan kyemanyi nti kaali kasajja keeru driver gwe bansindikira yali musajja mweru olwakutwalawo yantwala wamama Kiyungu na Uganda. Mulinayo eri abannayuganda abagezaako kuŋŋaanya bannaabwe abalemeredde ebyuma? Bannayuganda gye bali nga gwe oba ng'embeera ekukalubyeko ng'olaba biganya at least fuluma ekyokufiira mu kiyumba obulamu bugende fuluma ogenda otiteekanyizeeyo olaba nga biganja genda ku deportation ewaka kitegeera bw'otuuka otoloka bakutwala bantwala layini ezisuulaawo ku layini nazijja mu musimu nezibalekerawo ku geeti yaabwe nga tebalina basobola kunsanga nzolaba driver nenyingira n'ebbaaga yange tenayitadde mu kaveera ka Kasasiro nengenda kati wayitawo ndowooza bakizuula after oba like wali wayiseewo ssaawa nga 2 ne balyoka bakimanya kubanga baali eri mu ddiiro nga nze ngenda wabweru mmaliriza wabweru kati bo balowooza nkyalungusa balowooza ngenze kwebaka simanyi olwatuuka then enkeera nga maze otuuka wamama Kiyungu enkeera ne banoonya ne bananga ne bampositinga mu zi groups simanyi mama Kiyumba wange yamanya atya nti oba yafuna atya gundi post eyo nga omusajja mpositinze banoonya nga bantaddeko omutwalo gwa Riyal amulabako tujjamu omutwalo gwa Riyal nga tebalina kisango kye bakujeeteseekaawo mu budde obwo wabula bagamba ono yabuze tumwagala aliko akasente yabuze tumwagala aliko akasente oba post yagifuna atya mama Kiyumba wange kubanze ekiseera ekyo se munagijjako buli kimu nga ndi off nangamba laba bakupositinze bakunoonya mu groups bateeka mu gurupu z'abannayuganda bannammwe simanyi sijja kulima mama Kiyumba wange weyafuna eyo post simanyi kati kano kanakubuuza
eriyo be balanga ne babakwata ne babafuna era n'amuwaddeyo ne bamuwa ezo ssente ze babeera bamutaddeko. Simanyi kuba sirabanga yo gwe balanze ne bakwata. Pozi ono gundi ono omuwala gwe baanoonya ono mwerabidde n'erinnyo yali akola TikTok ne bakama be. Gwe baali bazuddeko yekka naye simanyi oba babawa ssente oba nedda simanyi. Kitegeera. So bwe bityo nze ne ku post nagikomentingako nasaba Mama Kiwumbere gundi ne nkomentingako ne ngamba if I see her I will send her to you direct. Ng'olwofa atyosoomooza. Ate anamanyaga nti si simu yange oba baabijja wa simanyi wabula simanyi gye baabijja sijja kulimba nti oba baabijja wano oba baabijja wano. Otuuka otya okusibibwa gwe omuntu atolose? Kujjira nti nabeerawo awo wa Mama Kiyumba nga wiiki emu ne banfunira omulimu. Olwo ntuuse mu butolosi sawa ya kubeera mutolosi. Ne banfunira omulimu ne ntandika okukola. Nenkola n'oyo omukyala gwe nali nfunye gwe baali banfunidde oyo. Namusanga ali lubuto ng'omukyala oyo anjagala nnyo ninayo ne videos ezimu nga tukola TikTok naye ng'omukyala ndaga omukwano naye omuwalabu mutemu. Omuwalabu y'omuntu ajja n'akusekera ng'akuwa ekyokulya naye nga mulimu obutu. Omukyala oyo namwagala nnyo yanjagala nnyo kati oba bwali butaala oba kisimanyi ne nkitwala nti oba kati munnange nnyo nemwesiga nnyo nga ne ssente siweereza Uganda ssente nga mpeereza just busente butini ezisigadde nzitereka mbeera nazo. Ng'akuwa mmeka omwana? 17. Ze nagenderako naye bwe yazaala n'anyongeza nga mpa 22,000 nga walina omwana. Kati okumanya omuntu muwalabu omuntu muzibu. Omukazi oyo kuva bwe yazaala omwana bw'ati kale bamukola operation nga nze abeera n'oyo omwana nga nze asula n'omwana buli kimu nga nze kuba yazaala n'amala omwezi gumu n'amala weeks 2 ne bagenda ettake ne bbaawe ne bamalayo weeks 2 nga bandekedde omwana oyo weeks 2 nga bamundekedde nembeera n'omwana oyo nga baby ne bamalayo weeks 2 ne badda. Naye ng'omwana oli oba alowooza nze nnyina simanyi kubanga ne maama we nga wamusitula ng'omwana akaaba nga nze asula naye buli kimu nze omala okola emirimu n'odda wali n'odda ku mwana. Kale nze tekinnuma kuba omukazi yali ampisa bulungi nga ndya bulungi nga buli kimu akimpa nga nze sambala uniform nyambala nga bwe njagala. Ye muntu yali atuuka n'ekiseera n'agamba kankoleko ka make-up ninayo videos eyo ku TikTok zenakolanga naye. Naye munnange omukazi waakeera ku makya ne bakyankalana ne bbaawe. Kyaba kyanka kale omukyala yali yeeryamu ssente nga ye omuntu. Otegeeza ati nga yeetunda? Naye mubawalabu gyebiri. Mukama. Nze nga nsigala kale nga ebintu ebimu yali abikola n'obbikola nga nze mbiraba ng'aleeta abasajja ewaka nga bbaawe taliiwo. Bbaawe yalina ab'amaka 2 nga ye mukyala muto oli ye waliwo omukyala mukulu nga bbaawe atera bbeera eri. Kati nga bbaawe lwabadde eri ye wano aba ayingiza kati nga nze byonna mbisirikkira kitegeeza. Nga anyigayo kanyigayo nze nenfa ku gwandeeta gwakulongoosa na mwana. Kati nga twafuuka bakyali nnyo. Mukutula ddiiro. Nga nafuuka bamweyaga. Tula ddiiro. Ne tubeera awo mweyembeera. Kati bbaawe ndowooza yamugwamu yamuzuula nti akole omulimu ogwo. Jjukira bbaawe nze ye yaŋŋamba mukyala yaŋŋamba jjukira balina eŋŋambo. Yaŋŋamba nti okufuna bbaawe yali agenze mugula. Yali agenze kumugula aba like yamugula n'amufuula mukyala we. So ndowooza bbaawe yasigala amukeeta alabe oba akyabikola. Omusajja n'amugwamu nti akola ki? Akyeryamu.
kati ne bakyankalana ne like omusajja n'asaba divorce byobyo ebityo nga era mumanyi ebintu by'abawalabu ne kale ne baawukana kati in that process of okwawukana mu nnaku ezo ze baayawukaniramu ze musajja yali asasula ssente ssente z'omwezi musajja n'ampita n'aŋŋamba Lovi sikyakuwadde ssente za mwezi so nze neono twawukanye tetukyalina kitugatta omwezi oba ogenda ofuna ennyumba endala genda oba osigala sigalawo naye nze sikyakusasula era bwe batakusasula togamba nti nze musajja wetu yangamba maaso ga mukyala we kati ate nze nange nga manyi ono omukyala ku kasente ke akakuwa naye nga kamuluma ne mugamba njagenda oba like njagenda nfune ekiyumba ekirala oba ensobi gye nakola jjukira nali mbaddewo emyezi 6 nga sigenda anti olubeera omutolosi waliwo simanyi njaazi ogenda n'owummulamu nodda n'owummulamu buli mwezi ennaku 2 nodda nze nga sigenda nga just mbeerawo permanent nga ningali mu contract kati ne mugamba njagala genda wummulamuko naŋŋamba kati ogenda ate omwana biki omukyala kati lwakubanga njawukanye ne bba wange oyagala kundekawo omwana wange nemugamba ngenda komawo nti naye nze ekibazo kyange kyali nti ngenda sidda nempaakinga buli kimu ekyange yali angulidde ebintu ngoye biki byonna nembipaakinga naŋŋamba kati opaakinze buli kimu ogenda togenda kudda nemugamba nja kudda don't worry nja kudda ku lw'omwana nja kudda kuba kati omwana we amanyize nemugamba kati saa zino omwana we bali bamuyita Iraq nemugamba kati Iraq nze gwamanyi era wasula naawe olaba emiranga myerire era omaliiza omuleese gyeri so nina okudda mu nnaku 2 nga lwankomera nanzikiriza neŋŋenda bwe nagenda olunaku lwennyini olwo nankubira amasimu ng'omwana akaaba narekodinga zi audios ng'omwana akaaba nga simuddamu nayogera ebigambo bingi naŋŋamba anti nze nali nabalimba nti nina omwana naŋŋamba naawe oli muzadde omanyi omwana engeri gy'akooyamu biki omwana akaaba omwana nge walwala simanyi walwala n'afa maama yagamba maama yagamba nze ng'akozesa olulimi ki Luzungu omanyi tebatera Luwarabu njogerera ddala waluyiga amangu ago ebintu byakuteekamu bwongo so omukazi nayogera nempulira bambi nga kinkutteko nga mpeeza zi audio omwana akaaba neŋŋamba wamasumba wange kanzireyo nkole ki nkole bwe natuuka bwe naddayo namusanga aleese abasajja baali bana mu nnyumba nga bali mu kupaakinga ebintu fridge baggyeyo kapeti entebe bazifulumizza nemubuuza madamu tusenguka tulina gye tulaga naŋŋamba tugenda mu maka anti wano tuli mu Riyadh ngaŋŋamba tugenda maka nemugamba nze sigenda bbala Riyadh sigenda ku location za wabweru wa Riyadh nemugamba sigenda naŋŋamba naawe simanyi biki omwana biki bino biri nendabira ddala nga byakuneesibako kugenda naye wala gy'atansasulire ate nga sirina ngeri eddawa Riyadh namugamba madamu kankupangireko ebintu oba like nkuyambe okupanga ebintu bwe babitwala naye nze sirina gye nkola ki sirina gye ndaga era ngenda kuddayo wamwakimba wange nfune ekiyumba ekirala sigenda bbala Riyadh naŋŋamba okay ne bapanga ebintu ne bamaliriza byonna abo abasajja ne bagenda twali tukyatudde awo kuba ye yali agambye engeri gye ŋŋanya okugenda agenda kufuna tiketi gy'aba akola ki alinnye ennyonyi agende ng'ebintu biyise wansi twali tukyali awo waliwo omusajja omulala eyajja muddugavu ng'abemmanyi ndowooza Black Saudi boogera Luwarabu nga banyumya awo kati nze nga ndi ku mwana ntudde
ng'omusajja ajja ng'aŋŋamba mpa omwana oyo ng'amugamba madamu yagambye kuwa omwana ng'aŋŋamba just mumpe naye ng'omusajja ng'alinga oba like anywedde oba enjaga yina amaaso ga red nze nga mpulira amutidde n'omutya kati madamu najja n'aŋŋamba mumuwe nemuwa omwana namuwa omwana nagenda n'atuula naye mu ddiiro kati nze neesigala neŋŋamba madamu kanzireyo mama Kimumba obudde bugenze kaŋŋende ndabike ng'afuna ekiyumba ekirala n'aŋŋamba togenda kuva wano olwo nakyuse si oli abadde aseka nange akyuse mulala muko nnyo ate n'aŋŋamba togenda kuva wano n'aŋŋamba madamu ate lwaki twateesezza nkuyambeko okupanga ebintu nze sigenda barariyaadi n'aŋŋamba tovaawo n'aŋŋamba tovaawo awo nenzikakkana nga sirina kyakuzaako mpinza omulwanyisa buli ogusajja guyinza obeera nekisoba kutta ne bakuteeka mu zibbala nga kumanyi genda okudda engulu ng'oli mu ggulu so munnange awo nensooka nendaba ng'ensi ekomye nga ensi oba like olabira ddala nga okufa kutuuse tolina we weetaasiza ate ogenda kugamba ani kino kituusewo kati olwo nkwata essimu mbeere ng'ategeeza kwani mama Kimumba ewange biki bibi nanyakulako essimu wanyakulako essimu ne bafuluma n'omusajja ne bansibirayo munda n'omwana waabwe bagenze naye ne bansibirayo munda mu nnyumba kati we bansibirayo yagenda n'akubira poliisi bwe yajja Luwalabu nmumanyi n'agigamba ne bayingira guli omusajja gugenze simanyi gugenzewa alina omwana wa musitujje n'agamba poliisi ono omuwala mubbi namusanze wali endu yansanga waliwo kagundi ngeri ka famasi n'agamba poliisi namusanze wali ku ka famasi ng'atudde ng'akaaba n'ebintu bye biibyo n'ensawo ye yiiyo nga ndowooza muntu nnyamba ngeri gyenna omutima omulungi ngamba kanyambe masikiini n'amugamba nga engeri gye nalaba nti masikiini kamutwale nengamba kamutwale ewange asulewo ate yaŋŋamba enjala emuluma muze yansanga ntudde ku famasi nemugamba enjala emuluma nyambamu naye nayamba masikiini olwanyonyola ani anyonyola poliisi ndi awo nsirise mbutunuulidde bwenti n'amugamba naye mubbi neŋŋamba ate nabbi eki n'agamba mubbi oyo haramiya mubbi aba haramiya n'agamba hatha bint haramiya ngano kabiikuse kati poliisi neŋŋamba leeta ebintu nembitwala kumba omukazi yataddemu zigolodi yataddemu ring biki binene ebyomu necklace ataddemu engoye ze ez'ebbeeyi mu bbaga yange ndowooza nze bwe nali eri n'omwana nga yakola gwakuteekamu bintu bino mu bbaga yange kati poliisi nembuuza bwe yali musajja omu wa poliisi nambuuza bino ebintu wabijjewa nemugamba ebintu bya madamu wano mbadde nkolera nemugamba amanya g'oyo madamu mumanyi ye gundi ono oyo mwana we mumanyi ye gundi nga bituufu byonna naye kirabika wa poliisi yali muwe wakitegeera ndowooza wa poliisi yali muwe wakitegeera nemunyonyola kati nalina jjukira naye sisindika sente nga zonna nzirina nalina obukadde 16 naye bwe naddayo ewaka mwijaaza nensooka nemperezaako ewaka kuba nali nzimba ewaka nemperezaako ewaka zinaweerezaako nezigaza endala sente zinasiga ezibu zonna kuba ewaka naweerezaako obukadde bwali 3.5 nembaako bwenkozesaako obutonotono nga sente zange mpita nazo olumbala guno omwaka bwe gugwako ogujja sibeerawo wano nzira Uganda
sente zange mpita nazo wano basagala weza Uganda bajja ziri naye nejjusa nengamba kale singa zonna naziweza Uganda abewaffe ne bazira nemanya nti baziridde nezivaawo lwaki nalina akasawo omukyalo oyo yali akimanyi bulungi nti akasawo ako ntekamu sente jjukira nalina mwemaliramu olwo ndowooza munnange nnyo nebazijjako akasawo akalimu sente zonna ne bazitwala yagenda omusente ze mubbi omupoliisi n'azitwala naye ndowooza baazigaba nasimanyi kati awo kunzijjako sente zikyasinga okuntabula natabuka ne mbagamba wano sipadde esimu yange n'esente zange nze siri mubbi sibbangako ate wano we mbadde nkolera oyo omukazi oyo mumanyi ye gundi ne mugamba obanga okikoze nti olowooza nti nze oba like ngenda gamba bbaawo nti obadde weetunda sigenda kikola kuba eno namugamba kankozeko awo lwalo ne mugamba ana magdar tugore zoji nti inshallah ana magdar tugoreha atini kusagiana jawali ana turu nti namugamba nti sisobola gamba bbaawo nti obadde weetunda sisobola kimugamba mpa simu yange ompe n'esente zange ngende mumutima mungi sina kye ngenda kukola naye ndowooza ku kikola ekyo yali alowooza nti nze jjukira bbaawe yali alina namba yange nga like oyo omukyala waba taliiwo oluusi ng'agenda eyo ng'agamba agenda mu mikwano giffe n'atuleka waka n'omwana nga bbaawe aba baleese ebintu akubira lovi nyangu okime ebintu wano wansi n'ogenda n'opiikinga ebintu ate mukyala we yagimuwa sinze yawa bbaawe namba yange mukyala we yagimuwa so ndowooza yalowooza njagamba bbaawe oba byabadde akola kuba simanyi kyamujja mu bwengo so munaaye poliisi neyagala enkwate awo ne tusooka ne twekuba ebikonde ne poliisi omukazi awo ne tusooka ne tupambana kaali kabuubukabuubuka nenkakwata amazaayi nekankwata nenkamba sivaano nga sina sente zange n'esimu yange yali talinamu gundi buno bupisto bwabwe yali tabulina awo ne kalaba nga nkazinziza amaanyi ne banzigalirayo munda neera bafuluma okukomawo yafulumamu n'oyo omukazi ne bagenda mu kudda yadda n'emu ne badda nga bali abo babiri nga abapoliisi babiri yaleeta munne omulala nenwana nabo ne bansinza amaanyi ne bansula wansi ne bansiba empingu ne banteekako empingu ne bansibira emikono emabega we bati awo neŋŋonda ne bantwala mu kamotoka kaabwe waliwo obumotoka bwabwe obutini obwo bwe baseera otambuliramu ne banteeka mu kamotoka kaabwe ako nenkaaba naye nga sina kye nsobola kuzza simu bagitutte bwe kimu kigenze ne bantwala ku poliisi emu ne bagamba oyo omukyala nti atugoberere n'atuvaako emabega oyo omukyala ne bantwala ne bansiba naye bwe bansibira ekomera mwe banteeka nga oba like kumpi ne reception we bati nga mba ndaba oyo omukyala waba atudde ne mwogerera ebigambo bingi ne mugamba ojabonaabona onzibye ogambye tondabanga nga njogera Luwarabu ne mugamba oli malaaya weetunda n'amwogera ebigambo bingi olw'obusungu bwe nali ndinaye ne mugamba naye ojja kwejjusa amaziga ag'enkaaba gonna ojja kugasasulira naye nga yalaga nti she is innocent tamanyi it was her first time to see me wakitegeeza so munange ekkomera wamalayo ennaku gammeka saamalayo nnaku olwavumuko naye kansandyeko kale kati ne bampita waliwo papers ze bampa nsayininge awo oba ye yabagamba biki bo ne bamuta n'agenda kati awo nsigadde emikono bo tebabasiba just bakuleeta n'otuula awo babaleeta ne batuula awo bo tebabasiba kati nza yali eri munda ne banzira ne bampa obupepa nsayininge ne bagamba sira kyengenda sayininga nga lwaki wali tobitegeera byonna sayininga sibitegeera biri mu Luwarabu nga biri mu Luwarabu ne mbagamba omwagala nsayininge mubiize muki mubiize mu Luzungu at least ekireza Oluwarabu wali osobola olwogera n'oluwulira naye nga okulusoma
simanyi nakusoma n'akagamba n'akamu Luwarabu naye nsobola odduogwo ne mbagamba sirina ensayininga twogera mu Luwarabu ne bambuuza wakamala mu bbanga ki bayite naye nakamalamu emyaka 2 ne mbagamba tekyetaagisa muntwale gye muntwale n'essira bye ngenda asayininga nangamba ng'omanyi Oluwarabu ne mbagamba ndumanyi naye sirina kye ngenda asayininga ne bagamba kale sayininga ne ŋŋaana ne banzizaayo nali ndi awo ne badda omulundi omulala ne banteekako neera empingu oli munnaabwe yabagamba oyo nnaalwana ne bankwata ne banteekako empingu ne banteeka mu mmotoka emabega kati kuno baatusa emmotoka ne banteeka mu nnene ne banvugira something like 30 minutes ne bantwala ewalala era nalyo nga komera that very day jjukira bya happening in the morning that very day ne bantwala mu komera eddala ne natuuka eyo ne nsangayo abasajja baddugavu abali mu uniform ne bangamba sayininga ebipapula nabo bampa ebipapula ne ŋŋaana ne mbagamba oba munzita mu nsi naye sigenda sayininga kipapula kati omusajja omu neegezaamu olulimi ne mugamba gezaako kugeza onkube sijja sayininga kintu kyonna wano ne bagezaako nnyo ne bansibirayo neera eyo munda naye kweyo gundi kweyo ekomera banteeka wantu nga waliwo like nga tewali bantu balala I was there alone mwaka karuumu nali muzekka naye nga lyali komera oba poliisi wakakasa oba bakuteeka mu maka gaabwe ne bakutulugunyiza komera lyali komera kuba waliwo n'abapoliisi abalala nga batambula ng'olabira ddala lyali komera si maka komera neryo ewalala gye bantwala era nalyo lyali komera ate okumanya lyalimu bantu balala anti wano eno mu kalumu we banteeka nalimu bw'omu naye era nga olabira ddala komera kuba waliwo abapoliisi tebasobola beera maka ga muntu nga waliwo abapoliisi abatambula waliwo reception awo olaba waliwo abantu ekitegeera ne bansibirayo eyo saamalayo yadde n'esaawa ne banzijayo ne bangamba oganya sayininga koze ŋŋaani waliwo omusajja yagamba yambuuza which country ne mugamba Uganda n'agamba munabo abo tebasoboka mutwala ne banteeka mu ne banzizaayo mu mmotoka olwo tebanteekako kuba omulundi tebanteekako empingu that very day tebanteekako mpingu ne banteeka mu mmotoka naye yagenda njogera ne mbagamba kale mujja kulaba mweyita basiraamu naye temuli basiraamu mitima gyammwe mikyafu mutute sente zange ate munaabuuza ani atutte sente zo konzi abankutte abasusse okunkwata batutte sente zange n'essimu yange ne bambuuza sente mmeka ne mbagamba sente ze batutte ne bagamba la hawla wala quwwata illa billah ne mbagamba njagala sente ze bitegeeza ki la hawla la taqula bina byabo bya busiraamu sibimanyi byabasiraamu abange eyeewunya oba anything like that ne banvuga agenda olaba nga bantwala ku deportation ku Sakana ne ntuuka awo era nga nkyaleekaana nga sikomerangako nendeeka ne mbagamba mujja kuba bubi lwaki mundeese wano omututte sente zange kati mwagala kunzira waganya ndi bwenti ngano sina yadde n'akagato mu kigere ndi mu gwabaaya kuddugala bitya jjukira nalwanye engwambadde olwa ne baali tugudde ebigongo ndi mu gwabaaya gwonna guddugala kati awo waaliwo omuwala yaŋŋamba wandibadde okakkana yali awo ku deportation naŋŋamba wandibadde okakkana yali Munauganda yali Munauganda naŋŋamba kakkana kuba onoobeera bwotyo bajja kutwala mu ruumu y'abalabi abalowooza oba oli mulala nemanya nti kyayogera kituufu nensirika bwe nasirika ne tubeerawo awo ne tutuulawo awo oba twamalawo ssaawa nga 2 ne batugamba tuteekemu fingerprints ne tuziteekamu nange ne nteekamu naye nga nze ekirowoozo kyange kiri sidda Uganda nga sirinaamu yadde n'ekikumi kuba naye sirina yadde wakajjukira mbadde siweerezaayo ssente empeereza just za kukozesaako bukozesa nze mulwadde n'oweerezaayo kino bwe kiti n'okola ki nga zino ezizo wano zonna bazitutte tolinayo yadde n'akantu Uganda oba kitegeera nabera ddala ng'okudde Uganda life egenda beera so hard
bakuteeka ku deportation eyo eba eddukanyizibwa bannayuganda oba bantu beeyo bennyini? Bawalabu si bannayuganda, bawalabu. Mirimu ki egikolebwawo? Awo batiikirawo baana. Oba okola mulimu so ogenda ku deportation ne bakutikka nodde wano. So we twateekamu fingerprints ne tumala ne batutwala eyo munda gye baba basibidde eyo. Naye nga wali free kale okusakani wali free naye ebintu byawo nabyo nga si byangu. Naye nze mission yange yali kimu kutoloka. Olwo nga ndowooza nvudde nti awo nzizeeyo nti atandika okuhasolinga butaate ntandike life bupya. Ekyali kikuwa amaanyi okwagala otoloka street wali ozimanyi nti bwentoloka mpita wano ne wano ne wano ne ntuuka ali ewa mama Kiyonga? Tewali bwe nali mmanyi nga just ngumye mutima gukalubye kijja kikole ki? Otambule butambuzi kiwalazi. Kijja kijje. Sirina simu. Nalina akatabo. Nina akatabo kange ko sikata. Kalimu numbers. Era byonna byaliwo naye nga sita katabo kalira kalina ne wano. Tekamu neya. So ne tugende omunda ne tubeerayo ne nsangayo abaana naye nga nze mbuuza kimu wano abatoloka mpulira abaana batoloka wano ku deportation batolokera era batoloka bati njagala ava wano nabangamba gwe wakajja ko nze muno njagala avaawo nga sibagamba lwaki njagala ava mbagamba kimu njagala kola kimu njagala ava wano. Ovudde ku poliisi bakutadde ku deportation oyagala tolokawo. Njagala tolokawo. So munnange nembeerawo awo ntubeera naye nga nze mbala kimu ntobedde. In fact natambula deportation nga noonya waawe mpinza oyitira naye nga wonna wawanvu kubanga baazimba ekizimbe ne bateekako oba like nkiyita ekikomera baazimba ekikomera ne bamala ne bongerako gundi amabaati ne bongerako amabaati waggulu ne bamala ne bakubako waya z'amasannyalaze ne bateekako ne zikamera. So nze mission yange yali kukola ki? Kutoloka. Mission yange yali kutoloka. So bwe natuuka eyo munda ne ntandika okunoonya mpiseewa nzizeewa nga nkola ne consultations awo mu baana. Nanga Abannayuganda bayira omuntu Omunnayuganda kale Abannayuganda we are not easy Muslim. Nabuuza abaana Abannayuganda nti sente ne bangamba olina sente ne mbagamba sente. Abaana bakola ne bizinesi y'okutolosa bannaabwe awo wennyini awo ku deportation. Ababatukola babeera bamaze ebbanga nga lya myezi emeka? Wabula simanyi kuba nze saatawananga babuuza nze mission yange yali emu kuvaawo. Oya oli omugamba wano batoloka bati olina sente wano okutolosa bwe olina sente ne bakusitula ne weefaako eyo waggulu bwe bakulaba ofa nga bakuba simanyi amasannyalaze nga bateekako amasannyalaze jjukira amabaati ayisako waya z'amasannyalaze ng'ofa. Bw'ogwa obubi eri wabweru kubo bw'ogwa obubi mmotoka esobola okulinnya te busy road. Awo ne manyira ddala ng'okufa kyaleka nakwera kutuusa omulundi ogw'okulala okudda Uganda nga ndi mwangu. Ate sinfa. Kye nalowooza baita obeera n'ekizibu olowooza buli kimu n'ebitalowoozeekeko obirowooza byonna bati. Kati nze ekiseera ekyo ngamba oba wakiri omuntu afa. Kwegamba ng'olabira ddala everything. So kirowooza essaawa mwenda kiro twali tutudde wabweru awo era ku deportation that very day lwe bankwata lwe bantwala mwaga amakomera g'enkugambye lwe bantwala ne ku deportation buli kimu kya happeninga that day. So ssaawa mwenda ogw'ekiro aŋambe kati tuli mu lunaku lulala mba ntudde awo n'abana Kenya mbagamba njagala kuva wano naye nkoze ntya. Nabangamba anti omanyi n'Oluswayiri nze manyi Oluswayiri. Nabangamba
oyagala kutoloka kunze njagala toloka ngamba okutolosanga oba oyagala toloka nga si byangu era olina kubeera na ssente n'owabaaki bagetman novaawo naye olina kubeera n'15,000 5,000 ezeeyo bwe bukadde 5 baasi mukwano gwange Robby ogenda kunzikiriza olwaleero tukomeko wano eno nga ogenda kutoloka tusisinkane olulala mu paati 2 nga otoloka so gwe muna Uganda abadde afollowinga ngenda kusaba story eno bw'ogiraba lindirira paati 2 tugenda kukomawo ne Robby atunyumize atoloka atya ku deportation okutuuka ne kakati wano waali mbadde ngenda kusaba era nkusaba oba nsiibulire for today. Okay, bakwano baffe abalungi abatuwuliriza oba bali ku channel eno eya Mwana Asuuda Expo. Story yaffe olwaleero awo egenda okoma, tujja kudda ne part 2 when we get time oba tunaba tufunye obudde. Mwebale wuuliriza bannaaba bagiwuliriza mugisharinge bannammwe abali eyo baleme kulowooza nti be bali mu buzibu bokka ate baleme kulowooza nti ekyo kye bayitamu tekikyasinza okubeera ekibi ennyo kuba waliwo n'abayita mu bibi ennyo ate n'okusinga n'ekyo ky'olimu naye nga bwe bakyaliwo nga bagumu just nga bapukinga life on basiibuleko mu Luwarabu kati nani amanyi Oluwarabu kankomaawo sijja basewula mu Luwarabu kale basobole banyaagwe teotavudde olunaku olwaleero kukkirize tusinkane mu story ndakyogenda okukola ateekako notification bell bwe tunadda ne Robby agezeko tutotolera wa gye byaggwera ne waali kaakano oba paati zinaaba 10 bw'ali naawe beerawo mbadde ne Abbe mu byuma ano mpolampola embeera nezikutuukako my dad sana mubeere bulungi namugere Katonda abatukuumire.